أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله جل جلاله تمويبزا olw'okubeera nti byatuwa byamujjirano biyitirivu wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Ne baba kutenda amagezi yenna aliyita ku nsi kuno bakutende bw'ofaanana bw'oligezaako okubala Allah ebyengera byakuwadde kizira okubikomekereza. Akuwadde empewo gy'ossa, mmere gy'olya, enva z'okoza, obulamu, amagezi, amaanyi. Twala tugende byonna byetaaga kwebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin. Kyekigambo kyokka ekisobola okugezaako buli kimu okubeera nti okyebaziza. Ekiraga obunene bwakyo wadde tebakitusomesa bakadde baffe, bakitukusomesa kwebaza baze okulya ennyama nti alhamdulillahi rabbil alamin, weebale tugulira. Bakuwaddeyo kasente alhamdulillahi rabbil alamin, zino ze weekoledde teziriko alhamdu, ze bakuwaddeyo ze ziriko alhamdu. Naafe ndi waawano bwekiri z'okozeeyo oyinza okugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin nga bakusasudde busasuzi maanyi go kasooli wotunze enteeyo. Empisa embi, empisa embi. Omuddo gwebadde erya gubadde gwali, amazzi, obulamu. Bw'ogitunda ne bakuwa sente miliyoni zo bbiri oba mu kitundu, oyogerako nti alhamdulillahi rabbil alamin oba toyogera? Dansedde yosaddaseeko oba nedda? Kiraga bugunjufu oba butali bugunjufu? Nali kiyise magezi na busiru naye kivuga bubi kuba kirimu abantu abakulu. Tonanaagira kikyo kiraga ki? Omugunjufu yalikoze atya? Nayogera nako ng'atunze eki oba amata ge n'amata okakasa ono si obadde kuseeka mujabi ayina ente ye naye ye wagitunda n'alhamdu tekuli n'okwebaza kiba ekyo kiri atasobodde ga alhamdulillah obusoberamu okusaddaaka tubibuuza si kulwa kubeera nti tulumirize gundi, wabula tuzuukuke. Emisota giri mu ttale tegirumya ente eyo paka lwekuze. Teri Yosefa kaakati yarabbi empisa embi ze tweyisa naze eri mukama waffe ezinatukubya. Ebibuuzo ebyo nga babikubuuliza ku mmeeza wali, ku mmeeza we tugenda okuteeka emigugu. Ente eno wagyebaza otya? Ogenda kuddamu otya? Gambako nti alhamdulillahi rabbil alamin. Weebazeeko mu bigambo ne mu bikolwa. Okwebaza ebikolwa okwebaza kwe kubeera nti oli musiimu n'ekyo Allah kyakkoledde bwe kibeera kyetaaga okusaddaaka kookoleki oba weebazizza ng'oyita mu kukola ki?
kusaddaaka gwe wennyini gw'osaddaakidde agenda okwebaza Allah ate naawe akusabire kubanga gwe byakulema weeyambisa omulala abitegeera mpa emitwalo gy'etaano naye bwe nkola alhamdulillah rabbil alamin nkuyambeko nkwebalizeeko Allah owulidde awamu nekuba nti ate nkuyambyeko n'okubeera nti wendi onkolereko emirimu gyo waliwo eri abawarabu banoonya be basaddaakira tebabalaba emizikiti bagizimba tebalaba bagisaalira byonna buli omu ayagalako obuuzangako abagenda e Makka abasajja abagagga baagala okuliisa ku bahaaji naye omala kuyita mu miteerera gavumenti okukkiriza kibannaye munzikiriza enfumbe y'ekijjulo lilla ndiise ku bagenyi buyufu rahman n'oyita ku erusi wano erusi siri paka lwe bakooneramu ebbaluwa olajjana nakuliisa ku haaji mubabuuza bagenda e Makka omusajja n'asimba trailer ng'eva wano neekoma gy'omanyi gy'ekomye ng'aleese emmere si yakugula yakugabira bugabizi bantu olwo n'asimba emmotoka ya soda neeva kuno neekoma eri essanyu lye kulaba nti abagenyi ba Allah bagireki si kya ssente ekyesente tekikyali kizibu ki kumukkiriza lunaku lumu kandi gundi naawe okoze nnyo ne banno baleke bagireki enkya gundi yakolako tibanne mu nnyongero y'olunaku naffe twagala jjana si bwe kiri naye nga ne kasooli obusooli eyameze nga nkuba okusaddaakirako neibawo ani yajjandi yabagamba mwakiharamiza ddi mwatulayo ekitima ne mugaa temuddamu okusada kakati ebintu ebyo byonna tubyejjukanya bituyambeko olunaku lw'enkya ku ssaawa 8 nga tumaze okusuula wansi amajambiya tumaze okusuula wansi mafayiro tumaze okusuula wansi ebisumuluzo kakati batandise kwaza bye tukoze fala saddaka wala salla wallahi shekhe tosaddaase esswala nazo ziri awo bezityo kizibu ki kyewafuna walakin kadhaba watawalla baseeka bwe babisomesa olwokuba baali tebabyanyimbe byonna n'ovuluga eri obutalya byalumbe bwakuleetesa obutawulira birala obutalya byalumbe namawulidi bye byakuga walijjeemu ebibiri bye mutakwatagana nabyo n'ogenda n'ekinaana mu 98 yali atuyitiriddeko nnyo dda wali essaawa y'omunaana eyo eriko ebibuuzo 8 bwe njogera omwana obotegagena ndi waawano abaziika ku zitali ezo boogera ezaabwe 10 si bye ebirango byakola tugezaako buli wali ekibuuzo nga tumaze okutuuka ku ssaawa 8 okubeera nti tukola ki tuzibikirawo kiri gy'oli gwe bw'ogibukulawo alhamdulillah tugezaako okugaziyagaziya tulabe nti ma unzira abauhum bataata babadde be tebabitusomesa fahum ghafilun abaana ne babeera nga beesuuliddeyo ogwannakamba kitusomesa bipya bintu bino bikadde sirowooza nti nyinza okusomesa seeka mujabi myaka 6 agenda mu 7 buli kyenjogera yali akiwuliddeko naye ayinza okubeera nga bwe bali bakimusomeseza si bwe tukisoma naye nga kyaliwo oba tutegedde yali akimanyi naye nga tebamumalirayo edda ffe nga tulima tukyasimba muwogo ndowooza abasinga obungi mwalimako ku masamba ga muwogo wagendanga n'ojjayo muwogo oba lumonde omutima gwo ne gukakasiza ddala nti terikakoze eki oba tutegedde naye wabanga okabala awo wennyini ekisambu ekyo n'ogenda osanga omunwa ogwavundirayo owulira otya owulira ennaku nga gwali munene naye waguleka mu ttaka luga mwana ki yasima wanuuno kyenjagala okutuwako mukimanyi
tibaseeka mujabi balina basima muwogo ne baseeka baabwe naye bano abaana be bagenza okujja ne basanga emiwogo egyavundira mu ttaka eka lwaki tekakano tebaakabajjirayo nako ne bakalya lumu luli oba onookitegeera kyendeeze muwogo baalyako gwe baalya omu ne bamuleka mu ttaka naakolaki kati ennaku etuluma abaana abaasima emmere eyo obudde obwo ne bavundizaayo emmere eri n'etakozesebwa kyekituluma bano bajjako bye bajjako naye muwogo asinga obungi yavundira mu ttaka kati be tujja n'enkumbi tumugjayo ng'avunze tubaga lwaki mwayonoona emmere n'abasoma Qur'an basomesa naye wali omuwogo yavundirayo bwe tumugjayo tuba tuleese kipya oba tuba tunenya bali okulekayo bulesi emmere yayiga okusoma Allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana owulidde neyirabira okwebaza nti Allah amugiddewo sitaani ayagala omwebaza ti Allah nkwebaza okukululawo kisitaani kino wembadde naye mbuuza ne ku malaaya basomerako Allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana nasi tuyambagane ewo tujuvinoyo mbuuziza uyamba wamma basomerako ku malaaya Allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana teeka nayazigadakigeze kabe malaaya kabe siki entenzi bagisomerako bisimillah Allahu akbar tekkirizibwa kuliibwa wabbye entenzibe naye katuyagala gisala mu lufula esomerwako oba lwokuba wagibbye ekyo kyawedde kino kirala nakiri kirala kyendowooza bisimillah Allahu akbar yeetaagisa ku ntenzibe yeetaagisa lwaki yeetaagisa bannange mwawule ebintu ente wagibbye naye essaawa y'okusala ate yo yagala bisimillah Allahu akbar kuba egenda kuliibwa baki ekyokubba kiki nakino kiki kirala kiri kirala nakino kirala kino kitukolere nga bwe kiteeka okukolebwa ebisigadde kiki owulidde era bwe bakusanga ojjako eddiba fe tugenda na nnyama kubanga yasaliddwa muki gwe neogenda n'omaliriza ne bannannyini ki omusa bwe kireba nedda tutuse ku malaaya omuguddeko yeetaaga bisimillah Allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana yeetaagisa si bwe kiri kakati kiri ekyobwenzi kiki nakino kiki kirala bwe kiri oba nedda muyige okwawula ebintu okubba kirala nti nakino kirala oba kutegedde kirala obubbi kirala nakino kirala kinjagaddemu oba kutegedde nti bw'oba wabbye ettaka n'ozimbawo omuzikiti tugusaliramu oba nedda kiri kirala nakino kiki wabbye empale n'essaati kati mwosaalira gwe saala kiri kiki mwawule ebintu kati nze mbasomese ntya nebintu mubikole ki mubyawule ali atamatidde olakyamawulire kikyamulenge kakati kyekyala bali nenaafe babiri bakyankunya nti tukyekunya kale tusabe Allah atusaasire kuba ffenna tuyiga buki owulidde ekituufu kiri nti tusabirigane waliwo muganda waffe alikole yankubidde bafiiriddwa muganda waffe yagenda kunoonya muwogo naye korona yamukoze eki ne bagezaako okukola ekisoboka abaleke kumwokya ne bekwata ne bapakisitaani abali eyo naye gavumenti yasazeewo akola eki bamwokyera bamwokyeza bamuyita Adamu muganda waffe yagenda kunoonya muwogo kunoonyeza baana mmere bamwokyeza era evvu bajja kukomyawo vvu otegedde edduniya sajja yagenda kunoonya Allah yagamba wala tadiri nafsun bi ayi ardin tamut mwana bakuzaala wano mityana kakungube butambala ogenze kunoonya muwogo gwe tomanyi nti bagenda nakwokya bwokya oba kutegedde bamwokyeza
ne babawa evvu bajja kukomyawo evvumba kadde be awulidde tusaba mu allah musaasire naye ekyokumwokya tekimugjaako kubeera nti ki ajja kuzuukira oba musiraamu ebisigadde ayokyeddwa oba okutegedde naye ebisigadde by'obusiraamu ebisoboka bikole ki byo bitambule ng'okumusaalira nokukola ki n'okugaba emaali ye olidde ebyo ebisigaddewo ebisoboka okukolebwa mu busiraamu bikolebwe olidde bamulombera eddoya 40 ati bamulombera omuntu lwaki bamulombera eddoya 40 ensingo eba ekoze ki kikutula nsingo ensingo bagyokyezza mwinayeyo omwoyo nkuze empulira kikutula nsingo kikutula nsingo badde ogiwulidde wali ogiwuliddeko ensingo bagyokyezza kati oyo talina kikutula nsingo oyo akagobye omutabiliiki allah amusasulemu mu byakoleredde obulamu bw'ensi obulungi ebigaanyi kuba byo bigaana allah yatukakasaako nti bigaana nabbi yafa atukakasizza nti kullu ibni adama khata wa khairu lkhatain hadisi netutegeeza nti inna allah idha ahabba abdan ibtalaahu oba yusib minhu allah bw'ayagala omuddu agenda amwoza okumwoza kyeki kyentegeeza nti tulina ebintu byetukola wano mu nsi ekituufu nga tetutegedde nti tusobezza naye nga tusobezza naye nannyini kutumanya n'amanya nti tusobezza yadde ffe nga tetumanyi nti tukoze eki n'atunaaza bw'aba akwagadde n'akunaaza atunaaza na miswiba obadde otambula oba okomerera n'ogenda weekuba engalo olwala tolulwa byatazza ng'omanya nti allah akwagala ti bwe wabadde olima ebinanka bino byewagenza otta ebiwuka gwe tiwategedde nti osse bitondi olw'okuba olina enkumbi bino ebitambula ebigongolo ebyo wedde oyuza biyuze ebisiriŋŋanyi wedde oyuza biyuze ebisanyo ziika biziike gw'otambula butambuzi ewulidde ate omunene osattira busattire tomanyi bumunyera oziika buzisa ebinyomo bikuluma okuba aga nti haisa omulimu gwokoze munene nnyo ossa ebiyenje ebinankana 14 ti nobitidde bwere nobiresa abaana nti ye bisimillahi arrahmani rrahim esente ojja kuzisuula ezenkana byosse noddira obwetaano bwogenda n'obuteeka mu mpale y'ekituli nogoba allah njagazaaki si buzibu nnyo akwozezzaako biri otuuka eringa ekyo kyaggwera wano eyo hadiisi nti allah bw'aba ayagadde omuddu we amwoleza wano naye gwe gwe batayozezza bajja kwoleza eri batuwoleze wano we batuwoleze eri tuwoleze wano tuwoleze wano nti buli kyonna ekikutuukako buli weerumye obadde olya sikeka tukolaba nga katono obadde okuba omuceere n'ogenda mu linnya eddwadde n'okubiramu ejjinja n'olekerawo n'ogaaya ako kolabanga akaswiba akatono olina ebinyomo bye wasse ku ppiki nga bisala ekkubo oba ensiriŋŋanye naawe ne bakagira kimaga nti ako kakola ebifi n'obitunuulya butunuulizi ate ebisafa naye loka nti abange nti ababyagala mubirye nti kiki wasse ensanafu 8 ko pikipiki ng'ogenda okuziika obulumi buli bwe watuusizza ku bitonde biri emirambo giri gwe gy'otatunuulidde nti mirambo kabakwoze epikipiki eyabisenga oddayo ate n'erinnya oligira ki ogenza okulinnya ku piki nga yakukulula akutuuka nyooma ako kalimu gwe noonyereza kiki oyinza okuba wekyerabira naye allah nga yayagadde allah yakwagadde akuwoleza wano naye manya buli kantu konna kookola bakwoza
kasimayiro ke wawadde muka munno n'omanya nti kakutteyo naye n'akakisa nti kakutteyo bakooleza wano. Ye Allah akapima obunene bwako gwe kewanyoomeredde n'akapima okukkakkana nga kiki obadde owetekko n'omwana balwana bato bali awo bali mu byabwe ejjinja ligenze kukuba haji kasimayiro kakukubiza betwalinga Sudaani eyo bwe walwalanga munno okujja okukulaba obulwadde akugamba kafaara kitegeezaki nti saba Allah abeerenga obuzibu bw'ofunye akwozezza kafaara nti bakwoza otule nti teriyo musiba okujjako nga kafaara kuba kukwoza kutukula. Gino byaba bimukubagana n'abakazi eŋŋuumi omukazi bamukuba nawe okuba omukazi bamukuba waliwo ensobi ze mwakoledde mu butale mwembi oba kitegedde omusajja yafumisa omukaamu n'olugalo neyeeka nga haji naawe n'oli naye nafumita munno olugalo naawe hajjati Allah bw'abanga amaka agaagala abo baterekera bwe mutuuka eka ne mukyekola ne mwekuba ebifi yisa buli kyakutuukako kiba kyolezo. Kizibu nnyo okuvuga emmotoka ku luguudo lw'ettaka ng'enkuba yatonye n'okomawo n'otajooza. Ensi kwe tutambulira mmotoka oluguudo kwe tuli lwa ttaka ate tufubutuka ate emmotoka nnyingi obungi bwazo tutegeeza zeekuba ebiki ebisooto obungi bwaffe abali mu Kampala ebisooto bye beekuba si bye bali mu kyalo. Naye tuyinza omusanga nga alina obuzambi buna ng'obw'omu Kampala tobala. Kakati ekyolezo saba Allah atwoleze wano naye eri teri ajja kuyingira jjana ge mazima ge mbabuulira nga si mwozi. Batukolokotere wano banedda teri ajja kuyingira jjana. Edda bamaama nabalabanga nga tuli engege bazijjako ebigirigimba. Omanyi ebigirigimba oba ebikalakampa nga babijjako naki? Wallahi buli zambi lyo likuliko ng'ekigirigimba tojja kuyingira jjana nga tebakukalakaseeko bigirigimba by'amazambi. Mulimu ebigirigimba nga byo bigumu biruddeko byakumutwe butono naye nga bwokalakata bumansuka ne bukukwata n'okukukwata. Baakuzala tulina bigirigimba naye buli zambi lyokola bigirigimba oba biki bikalakampa tojja kuyingira jjana nga tebabikalakaseeko. Babikalakatire wano jajjambiya maama atidde balina olina okuyingira ejjana ng'oli muki mutukuvu nga tolinaako yadde kagirigimba kabubeere buno obw'okumutwe mu kyenyi kyengege. Omanyi obubeera ku kyenyi ekyenyi kyengege omanyi wekiri waawo waggulu w'amaaso waliwo obutonotono obwo bwe wasooza nnyoko n'omukuba n'omwenyinyimba bukwata awo oba bukalakasa jjirita oba kiso butono naye baaba simanyi oba ontegera ebifaananyi ebyekubira. Ekizibu kyange kamera eyange buli kanaku nteekamu amanda ebyammwe byagira dda omanyi leediyo zaffe ezitu wagendanga kujjayo leediyo ng'oludda ogijjayo nga kaseti teekako kaseti nga amanda gaweddemu ekola ekyayisa nenvumbeera gw'omanyirawo nti amanda maki bw'oteekamu amapya n'okola oti n'olyoka owulira ekintu temwakuba ku muziki abambo bannabbi naffe okuva edda oli mu ddalasa aba South Africa baleeta wano omukombooti waliwo seeka yawona waliwo seeka mujabi baabanga batambula bagenda ku jjuma nga bagenda baddala omukombooti ate nga nogonno gwali mwenge naye ng'ate bayimamu be bagwe kaperidde ennyama yange nyoga nti batufaanana mu lulimi ng'owuliranga ekyebbeeyi nti kaperedde ennyama yange kapabeera ennyama tuzina buzinyi abange nga tuvudde wala kale twabadde ku bamalayika
nga netugamba nti mu covid ono tusomye empagi z'obukkiriza mmeka empagi z'obukkiriza mukaaga naye concentration yaffe twateeka nnyo essira ku mpagi ya akhira kubanga covid yali atutwalaganya nga tulina okubeera nti abagenzi tutegeera gye tulakolaki gye tulaga Seeka Mujabi yasimbayo ekitooke ne mukyala we olidde twali badde tusuubira nti ye ate kati imaani gy'alina ekisinga neyaki ate yagamba buganda yatandikirawo yakoma ekijja kijje baali bamuwoza kibokoze yawutulanga abaana ku masomero zonna Allah yakunaaza ate kati onootandika bipya kaakati twalabye jjo obungi bwabaki bamalayika netulaba ki ekyalaze obungi bwabwe mu hadisi gye twalabye ladhi rawahu imamu muslim nti babeera mu ggulu eyo bukya Allah akola nsi na ggulu waliwo gwe baakola ye ng'ali kuki ku sujuudu tajjangawo muki ali gujjawo ddi ekyo kikulaga nti bawangaazi ekyo kifunyemu nti bakola ki n'olwaleero gwe baakola ng'ensi yakatandika akyali ku sujuudu ye tajjangawo ki oba okutegedde oba alina byayogererawo oba talina byayogera ali kuki ku sujuudu ne sujuudu yennyini nga tolina kyoyogereddewo nayo ibaada ne sujuudu yennyini nga tolina kyoyogereddewo n'ogikolera omuntu shiriki tonvuunamira ekitalyani kati waliwo ne tulaba obukulu bw'esswala eno gye tusaala nti Allah yaddira bamalayika bye bakola mu ggulu n'abitufundiza mu swala buli kyokola mu swala byeyagala bikolemu mu nsi nga bikolebwa muki kaabule kata batukube eswala 50 tusobole okuvuganyako kubaawa ne bagamba nti zisigadde 5 fahiya 5 wa hiya 50 musaale 5 naye nze mmanya 5 olwo buli swala egenze bagikubisizaamu mmeka neddayo ku origino gw'olwogera subhana rabbiya al a'la kigambo kimu baga nti okyogedde emirundi emeka 10 kati weeryaza amaanyi oveewo nga toyogedde kyakubiri subhana rabbiya al a'la oyogedde bimeka ebyo amakumi ameka subhana rabbiya al a'la ebyo maki ago si 30 gwe baze 3 kali tuleetayo ago 10 ameka ovuddeyo sami'a Allahu liman hamida emirundi emeka ogwo gumu rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamdu bakikuvuunulirako banedde bayogera kyogere mpulira kyogere nga ngalabiya nemwe engalabya nyanzi yabalemerako rabbana lakal hamdu kiki alhamdu kitegeeza ki kwebaza la rabbana mukama waffe omulezi waffe lakal hamdu osaanidde weebazibwe oba kutegedde ogwo kimanyi nti muswala mulimu okwebaza osaanidde weebazibwe ngenda ntya ku maviivi neseremerawo nenkomawo nyiza atya okuva ku swalaati dhuhuri nentuuka ku asiri ye maawe nyinza ntya okuva ku laaka esoose nenjira ku yookubiri obuseera obwo bwonna rabbana laka alhamdu ayi allah osaana kwebazibwa nkwebaza atasadde yeebaza jjukiranga ate oli mu kwebaza nawali n'ogamba alhamdulillahi rabbil alamin nawe weebazizza nti allah yeebazibwe era tumwebaza oyo rabbi ekikulu tebabavuunira swala era mujja kufa nga temugitegedde insha allahu taala kuba sibalabamu na mwoyo gwagalana kugitegeera mwagiyiga mwamala bwe kiri oba nedda ebeddeyo jazakallahu khaira ye nsonga lwaki bye tukola tetubitegeera olinga agira mu
n'avayo n'addayo n'avayo assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah n'adduka naye nga nekyakoze takimanyi naye ng'akoze eki afaanana omulwadde ali ku kitanda ng'ali ku ccupa nakwasula ndi bulungi abasuza obulungi babanga ggwe twakwata biki omulwadde awoza bulungi naanaze omulaba agamba bulungi akali naze okulaba naye fenna tuli bulungi naye bulungi wa kiki wanjawulo naye nga fenna twakikwata kiki owulutuwulutu wulutuwulutu omanyi kyekitegeeza amazzi g'okuki g'okulutimpa gawulutuka buwulutusi tegasigalako mwe mwawulutula buwulutuzi bwe wabijja ku seeka bwe byayika mu bwongo obwo naawe era olina eniyo ewulutula mu baana bo kyekyayita empulutuzo empulutuluzo ogimanyi kekiki kyoba osibye omuguwa naye ojja kusika busisika wulutuke tegujja kutawanya teekako empulutuluzo kusobole okuwulutuka nga kiwedde kyenva buli muna wulutuwulutu yenna gwe twasoma awulutuka buwulutusi obwava muwalimu bwagenda mwana bwava muzzukulu ate ffe bwe tuyimiriddeko nti abaye tukyuseemu nti ate muleese ebipya tuleese bipya oba bikadde byetu enseba y'omugwayi yali embi tuli ku wulutuwulutu kati gwe tugiraki bwe tutereeza mufu wano ne mugenda okulomba edduwa nyewuliza mulina kyemukolayo olowooza olina kyotegeera mu dduwa omwo wallahi tolina nekimu okugjako emmere era bwekusala ngaomanya nti edduwa nfu seeka baatuuka ng'agamba ila hadarati lmustafa sayidi sallallahu alaihi wasallam alfatiha nalfatiha yennyini tonnagitegeera era bw'amala nagaa nti amin ne mumaliriza si bwe kiri noga qul huwa llahu ahadu emirundi emeka olidde noga kulanzira bilfalaki emirundi emeka kuzama bilinasi emirundi emeka nemusoma yatul kurusi nga tewali abivuunudde yadde noono bonna abazze mu dduwa noona abasomera tewali kye bavuunudde olidde bemumaliriza ne bagamba nti wasalla llahu ala sayidina muhammad waala alihi wasahbihi wasallim baleete ki mutuulidde kyawo mwenna muyizeewo ki era ne muvawo ne mudda nemmaka amalala bwe mutyo enkya ne muvawo ne mugenda nammalala nimbi oba nedda naye nga tulina kyoyize mu busiraamu neeki kyokka ne kudduwa gy'osabira munne ey'omufu eyo tolina nakyosabye neeki gwe nyini ki nyini mufu oddidde abatali bannyini mufu ne bagira ki ne bakutwalirayo mesegi gw'otyayo buli muntu kakasa nti allah akumanye nga ggwe tabamanyi nga mmwe bwe yali aleeta omwoyo yaleeta gugwo era agamba buduuni ogisinza ki naawe nobeera mu swala oga nti iyaka naabudu wa iyaka nastai olidde n'owera mu maaso ge eswala ogisala bw'omu lwaki edduwa oleeta bangi oyinza otutumatiza nti olw'okuba leero tolina maanyi n'ogamba mutabani wo nti neyange gisaale ebintu bino mubizze mulayini si bipya wabula byagira ki omanyi waliwo oyinza okufuna omutayimbwa nga gulimu ekkoona naye ng'ogenda kuguteeka ku bbiimu abazimbi baba baagala ogukole ki ogugolole funa ekiti okole ki okukonera ku ttaka ogukole ki emutayimbwa mugirina naye tugaga gitwala ku bbiimu tuggyemu ki tuggyemu gino emisota egigize eki baseeka bonna beetisa emitayimbwa egirimu emisota kanaamalirawo bimu kizimi kigenda kukuba abantu oba kinjogero kitegedde gwesigadde ku mutayimbwa kati kyotegeeza seeka mujabi ono bwalimu bwamazeemu omutayimbwa gwe yali agugolodde kati yeetisse eki alizimbadde bamala nateekako ngeri ebizimbe tebigwa bulijjo tobiraba agali enseererwa kyagala otuuka eri nga busiramu babikyula eri nga ate oba oneebonedde bwereere
kuddwayo omufu gwobeerayo nnyo kati oliwo okulwasa effekka mukolayo ki ekinene owulidde bwosabira ki naye ngaoli osiriasire oba mukusaba nange nabirimu okubiddukamu nagenda kulanga gye twali wabba naye toyinza kumulimba nze manyi nti naafi bwabba asoma bisimi kuba twali ffenna naye wali gundi bwabba yabba byereere ente tagisomerako bisimi yo temulya naye naafi abba agisoma ng'asala obubbi bwe bubi abbe kati bwe buzibu bwe tulina nti obusiraamu tubufunye nga si busome ate abazze ne babututangaaza baga nti ate batuggyeko obusiraamu bwaffe tetunabo bajjako wabula tuli mutayimbwa gye tujjamu ki emigongo omutayimbwa mugwina naye gulimu emigongo tetujja kukusirana binankani ebyo byonna ebinankanako ebivunyavunya tuguteeke enankani kati lwaki mukugjamu kati tuli wakati wakuyombera mutayimbwa abagamba nti tukugolole n'abaga nti tukugolola kumalirayo allah akumanyi nga ggwe tukugamba totawanya nnyo bantu lwaki kubanga okwesiga abantu kugenda kukulagajjaza we batali tojja kukola ki kusaba nga okusaba kwa buli lunaku naye okwejjama kwa mu mwaka mu ramadaani kitawo rabbi gafirili walwalidayya bwe twagala osome ku makya n'olweggulo ne mu nnimiro ne ku luzzi kyetukugamba nti ate mugyewo kiri tetukigyeewo wabula twagala okwoza obwongo bw'omwana ono akimanyi nti tusaba mu ramadaani era edduwa yaffe yagize eki yawedde alinda ramadaani ekola ki tugwe tugamba nti eyo edduwa eyalukale egenda kulagajjaza kubanga gwe bw'ogimala omanya nti kiwedde naye taata wa akwagala ku makya bukuratanu asiila ate yani yabaga nti edduwa eba y'abafu bokka obwo nabwo bulema vuunya ddene nnyo bano bonna baseeka bakimanyi nti basabira bafu si bwe kiri sheekh bonna babagamba nti omala kufa ne bakusabira eyo vuunya ate ddene ate omutayimbwa gw'amaanyi yeetaka kuba ne tuma kyaleerwe edduwa esookera ddala tuyige nga abantu tebannafa okubagamba basabe nga beesabira nga tebannafa rabbi gafirili kitegeeza ki njagala okivuunula oba okimanyi rabbi gafirili kitegeeza oyo aba mufu kitegeeza mufu nsonyiwa nso eyo nso eni eriko ya muntu ayogera asooka eni eyo nso nsonyiwa mu gulama w'oluganda fi'lu wal fa'il eni fa'il nso fi'lu osoma ku gulama w'oluganda tusonyiwe eno tu yeriwo ku lwa nahnu musonyiwe eyo ma eriwo ku lwaki eyo damir mutasilun ala alfi'li oba kitegedde rabbi gfirli muyigiriza abantu bayisabire nga balamu ani abaga nti basabira bafu bokka asabira omufu mu mateeka g'okusabira omufu ate osooka kwesabira omuki rabbi gfirli walwalidayya elwawu harfu asf ogattako mugatte gwe omufu omugattaku gwe omuki sooka weesabira olyoka osabire munno gwani asabira abafunga naawe ojjudde kanyale sooka weesabira olyoka ge magezi sooka okoleki weesabira olyoka okoleki rabbi gafirli walwalidayya naye kati okubajjamu endowooza egamba nti n'abalamu tubasabira wallahi ne bataata nze ebbanga lyempangadde ku nsi nange nkiwulira mu mwoyo gwange nga kipya bwe kiba si kipya gy'olyo mbuulirangako siwulirangako baana bagamba nti tugenda kusabira bakadde baffe nga balamu waliwo kiwulidde ku sheekh
ne taata yennyini mwamufuula omujega nti taata tuzze kusabira taata ne maama tuzze ku dduwa yammwe nga muli balamu wali okiwuliddeko nekitawayinza okukwata omuggo mulabye nafa mwamusiriwaza musajja wattu ne maama abalamu tebabazi lwaki nga balamu temufumba mmere ne mubasabira nga rabbi gafiriri waliwalidayya nga balamu tebannafa ojja kuntunulira naye nga byenkugamba byebyo siwulirangayo baana baga ntugenda kusabira abakadde baffe nga tebannafa naye nga teye Allah akugambye bwe babeeranga omu waali oba bombiriri bwe bali basabire mpulira baasidde yataatawo awezezza emyaka 10 fete tukiina mu busiraamu baasidde bwe mutu bwe mwayita ne mawulidi mu busiraamu baasidde si mawulidi eyaani mawulidi kitegeeza baasidde ate munaye mu luzungu kivaayo bulungi tugenda ku baasidde ya nabbi wallahi bwekiri tugenda ku baasidde ya nabbi nekyogera omusajja nga sheekh mujabiru aludde ne mu nsi nga ate ng'asomesa busiraamu mulagaba nti ku baasidde ya mubaka olwo kyogedde mu luzungu ate no mu luzungu kiwulikikira ddala nti bidaa yennyini mu luzungu naye mu luwarabu ate kifunamu olusu lwa ibaada okola basida ya nabbi nafi gamba okola basida ya nabbi gamba ye ate mawulezi tofeka yamba muno tazanyimu ama basida ya nabbi mugibeerako mbuuza mu luganda ebibuuzo nja kubuuza bibiri basida ogibeerako ya nabbi ne mawuledi byanjawulo byebimu ate yiyo ate ye abaana bo gwe waluddeko abantu abagenda ku baasidde nga basiraamu basiraamu nga bakola baasidde zaabwe abo be bali ku kituufu oba bali ku kikyamu okukola baasidde zaabwe ate salla ala nabi naye naafi ekyo jabyogera ku mmeeza waliwo emmeeza gyolekako ku ssaawa 8 anag pena okubawo kaze naye toli wekka waliwo bakuli emabega ate nga basajja bakulu bali mumakanzu balina n'ebitambaala kale katugende ku bamalayika baffe ku bamalayika twalabye ebitonde byakolebwa mu kitangaala olidde tebijeemeranye Allah olidde naye yo shaitaani nga shaitaani siika bwe yali atusomesa amajini nti amajini mulimu amasiraamu n'amaki eyo aya namba wa anna minna almuslimun mumfe mulimu abasiraamu ate mulife mulimu abatali baki kati buli jinni essiraamu tuliyita siraamu buli jinni ekafiri tuliyita ki kafiri naye buli jinni ekafiri shaitaani si buli jinni nti shaitaani wabula buli jinni ekafiri shaitaani siwe batusomesa wali shaitaani kitegeeza nti ejjini eryewagguze ku mateeka gaati naawe omuntu bwe weewaggula ku mateeka ga Allah oba shaitaani shayatini linsi waljinni mulimu saitaani z'amajinni n'ezaki olidde era omuyinza okunyiza omukazi ayinza okunyiza bakonoga nire saitaani eno baneeka efuuse saitaani omusajja ayinza okuyita mukazi we saitaani oba omuki ewaka walibaawo saitaani ezeyitibwa wiiki eno oyinza okuba saitaani ate enkya n'obeera malayika lwaki nti omuntu ye yatondebwa ng'alimu olusaitwani alimu n'olumalayika bw'obeera omuwulize obeera nga baki bw'obeera omujeemu obeera nga kiki
naye allah bwe yali ayogera ku zimalayika zo tezikola ki la yasuuna allah ma amarahum wayafaluun bo tebajeema bawulize ate yo saitani yo kyewaggula tebangako buki buwulize naye omuntu ali wakati alimu obuwulize n'obuki n'obujeemu kati alina okwerwanako okubeera nti sayidi emu esinga ki faman yamal mithqala dharati agamba nti faman khaffat mawazinuhu fahuwa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ishatin radhiya amma man khaffat mawazinuhu faumuhu olina okwerwanako okulaba nti sitaani tekukola ki tekuwamba era waliwo eddagala ma yanzagannaka min ashaitan nazg fastaiz billah bwe sitaani yagala kukola ki kukusikambula ekube mu kitimba kyayo auzu billah allah akutaasa kati omuntu oli wakati w'okulwanyisa amateeka ga allah ne shaitaani oli wakati waliwo nawe kulaba nga sitaani yamukolaki yamuwangula olubege agudde olubege esaidiki niwabawo nawe ogulaba nti ali mu'tadila be bali abantu basatu be twasomako asabiku bilkhairat walmuqtasid nedhalimu linafsi almuqtasid twagamba yaliwa kyoyo omuntu atajjumbira nnyo sunna naye nga faroda tezimuyitako asabiku bilkhairat ezo sunna aziwulira nga faroda bwasaala swala tayinza kuvaawo nga tagize eki okusiiba awulira yeba sunna azeebanja nga bwe yeebanja ki oyo ye aba yatukulembera mu birungi sabiku ono muqtasidu ye awulira olumala dhuhuri ng'atambula الظالم لنفسه لا سنة ولا فرض أبو بازي ناسقر كتشبته ويظالم لنفسه يسبي كم مريرو akati bamalayika obangi nnyo ezimu ku hadisi eziraga obungi bwabwe tujja kugenda tugiraki tusomako hadisi ya abu yala agamba bun saadi wakad shahida alfathi yaliwo nga fathi makka weeri wama ba'dahu n'ebiseera ebyaddirira yawangaala n'alaba ku fathi makka n'ayita nako n'awangaala ebbanga anna nabiya sa sallama qaala yawman lijulasaihi nabbi abaali ne banne nga batudde we batudde nga bwe tutudde wano kyava abuuza banne hal tasmauna ma asma kyempulira mukiwulira nabbi alina kyakolaki abuuza banne nti abange kyempulira mukiwulira qaalu ne bagamba wama tasmau ya rasulallah owulira ki eyo ansi eraga nti baali bakiwulidde owulira ki qaala naaga bagamba attati sama mpulira eggulu lyekaase gwena obwongo obuwulira eggulu nga lyekaaka okwekaaka omanyi kyekitegeeza kwe kufulamu akagamba kanti ka kitera kubaawo dde omusajja ayinza okubeera ng'atudde ku buliri naye ng'azitoba nnyo okusinga emiti egikolaki ogenda okuwulira muganda kyekaaka oba okitegedde oluusi oyinza kutuula ku ttabi lya muti naye ng'ozitoba okukolaki ogenda okuwulira nga ligira lyekaaka omwekitegedde okwekaaka kitera kubeerawo nga waliwo obuki obuzito obudde obuyinza ekyo kyokoze eki kyotuddeko abasajja tubeera nabo mu mmotoka n'agiyingira ogenda okuwulira ng'emito gikolaki gikaaba ng'amaze okuva ku dduwa naye nga mwazze naye nga tegyekaaka amakulu nti yeeyongeddeko obuki olowooza bwe baba tutta abantu mu kamunye nga tebannalya bwe baba bakomawo nga bamaze okulya bazisoba ki ekimu beeyongeddeko kiro 5 sajja bazinze emmere yaabwe kasawo ka muceere bakafubye wali olidde waliwo okwekaaka ekigambo kwekaaka okitegedde nabbi abuuza abasahaba abangi kyempulidde kyempulira mukiwulira nkiwulira ki naga nti apati sama eggulu mpulidde lyekaaka wahuqa laha anta itta ate kituufu mu butuufu lyekaake lwaki innahu laisa fiha mawdiu qadamin ekituufu nti mu ggulu tewaliyo kifo kyenkana wooteeka kigere illa wa alayhi malakun qaimun
aw raki'un aw sajidun okujjako nga waliwo malayika eitha eyimiridde oba eri ku rukuulo ku maviivi eba eri ku sujuudi kiraga ki aga nti mu butuufu bwerieko akasejjaabu omujjuzo oguli mu ggulu ogw'abamalayika ti tolina wuuyisa kigere tewaliyo kifo kyenkana kya kigere okujjako nga kirimu malayika eitha ayimiridde oba ali ku rukuulo ku maviivi oba ali ku ki ekikolwa ekyo kyonna Allah bwe yakisitula n'akikuba ku nsi ng'ayagalako abayimiridde ayagalako abaki abali ku rukuulo ayagalako abaki bannaffe ne batugamba bikolebwe nga bwe bikolebwa mu ki mu ggulu eriyo abayimiridde mu ggulu eriyo abakutamye mu ggulu naye bano bali ku ntebe ow'entebe teyamwogera ew'entebe taliiyo age nti mu ggulu teri kifo woyinza kuyisa kigere oba ekifo ekyenkanne esayizi y'ekigere okujjaku nga waliwo malayika agizeeki kakati gwe baakugamba okole ebikolwa by'omu ggulu byonna ne babiteeka mu swaleegi oyo gwe baakola nga ayimiridde gwe baakola nga ali ku rukuulo gwe baakola nga ali ku sujuudu wa sujuudu naye gwe byonna babikuwe bagaye nti naawe beerako nga abali mu ggulu bye bakola ku ssaawa ez'okumakya ku ssaawa 7 ku ssaawa 10 ku ssaawa 1 ne kuyisha bw'oba olina ekisa nga weesaasidde n'ekiro kubanga bali tebakoowa tebaliiko kiro tebaliiko misana bafaanane emisana n'ekiro engeri gye bateebaka nga teggwe weebaka ekyo nja kikulekera kyakyeyendere kuba oyinza okwagala okwebaka ate nenkuyingirira naye nze ebiseera ng'oli soba ku makya paka ku ssaawa 2-3 ez'ekiro oba obudde bwange okole emirimu gy'abaki gy'abamalayika oyingirekooko mu kiro magaribi neisha ne subuhi ate n'emisana eri teri kiro teri misana naye engeri gye wali ekiro n'emisana ofaananeko nti zino essunna zikututte farada isha ne magaribi zikulaze nti ekiro oyunze ate zino ez'emisana n'oyunga n'okola ssaako n'ofaanana ab'omu ggulu kye baliko tebakoowa naye gwe olwokuba olina okunoonya ekyokulya eri tebalya ate tebeebaka kibe kiri kakati gwe alina okulya n'okunywa byonna nabikufundiriza obikole ku makya ne muki osajade yalagira Ibrahima akole ennyumba litaifina walakifina waruka sujud litaifina njagala bagyetoolula litaifina walkaimina n'abagira ki warukai sujud n'abali ku rukuu ne sujud enju eyo tujja kugiraba enju eri luddawo wano ku nsi Makka teri Makka inna awala baitin wudi'a linnaasi lalladhi bibakkata yeri wali bibakka abantu batambulira nga bakka kuba eri mu kiwonvu bagiyita Makka oba bakka abantu batambula bakka oba bagenda gyeri mu Makka amakka oba bakka nga abantu be bakka oba ogirumba mu kisenyi ng'ova waggulu ku lusozi ng'okka era batera okugenda baga nti twasuze wala naye ng'olusozi olulinnya bibakka erumbwa buwumbu eri Makka eri gye mukka bwekirebanidde ennyumba eyo tujja giraba nti erina mwannyina waayo mukulu waayo ali mu ggulu ery'omusanvu ng'eri bwewamatukayo n'eryoka ejja ng'ejjidde mu straight line egwa kasolya k'eno anga yakulinsi naye yakola omuntu n'aga nti jahuula si musiru muzibu aljahiru aba musiru naye ali waliwo jahuula sifatul mubalaga nti ate teyasiriwala wabula yasimbayo kiki kitooke zaluman jahulan muli az'amaanyi musiru nnyo tumubulidde n'ebiri mu ggulu twagala abikole nga bwe babikola eno bimulemye ate mbw'ayagala kuyingira jjana naba omusiru omuzibu ffe tukubuulira
ffe tufuga eggulu n'ensi ffe tumanyi bye twagala mu ggulu ebiriyo ne mu nsi ebiriyo tukubiddeko okola ebiri mu ggulu ofaanana abali mu ggulu zaluman jahulu oli ku capati oli musiru muzibu tuli ku yidi al adha yakusala bisolo tosadde aye nti tosadde ate n'okusala tokoze eki tosaze mb'otemera basiraamu nnyama abakinjaje basala yidi bo be basala kyava agamba atya nti eggulu lyekaase nti ye ate ettuufu lyekaake nsonga ki nze amanye ebyobwengula nti otyo ani yasoma obwengula ayinza tubuulira ebyo sallallahu alaihi wasallam allamahu shadidul quwa jibrilu yajjanga ayita mubanne yamubuulira nti kiri mu bwengula eyo kifa kinegula ani sayansi yatuuseeko mu ggulu yatuuse mu ggulu ali ku byennyanja ate kati babitutte inna nahnu amagamba waqalat almalaika bamalayika bagamba bwe bati nga bali mu ggulu wa inna lanahnu safun fi waffi iwaffe tetusalira mu layini ezitali ki ntereevu wa inna lanahnu almusabbihun fi waffe obulamu bwaffe tuba ku kigambo subhanallah ne bajja bakukikugamba wano nti waliyo ebigambo bibiri kalimataani bikula suratu safati 15 olabe bamalayika bye beeyogerako bagamba kalimataani ebigambo bibiri hafifataani ala lisani ku nnimi z'abantu tebirina kyebizitowa faqilatani fi lmizani ku mizani bwe tuli biteekako oliraba obuzito habibatani ila rrahmani mu ggulu allah byagala okukamala ne baga nti subhanallahi wabihamdihi subhanallahi alazim bwagamba musabbihuna tunuulire ebigambo ebyo bibiri byombi biriko ekigambo subhanallahi ekitundu ekisooka kiriko subhanallahi wabihamdihi subhanallahi alazim yakani bamalayika ennimi zaffe zoogera ekigambo ekyo naffe bwe bakituwadde ne bagamba sabbih yogera ekigambo subhana kubanga kyabamalayika bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu sabbih isma rabbika al a'la gambako subhana rabbiya al a'la wasabbih bismi rabbika al azim yogera ekigambo subhana rabbiya al azim nkyagala babigamba nabbi sifwe sabbih isma rabbika al a'la wasabbih bismi rabbika al azim kunkomerera suratul waqa siwiri babigamba nabbi atubbirako n'agamba abange babiŋŋambye nange mbibagambye lwaki bye bibootekedde mu ggulu nga mwe bwe muyina wano mu sizoni tuli wangulengule ng'obudde butuuke ekiri eri subhana nga mwe muyina tuli wangulengule wano ne baga nti naye abasinga okyogera babeera nga bamenyese eitha ku ruku oba ku sujudu nange nkyagala mu kiteeke ki nabbi kyabagamba ij'aluha fi sujudikum bakiŋŋambye nkyogere nkibagambye mukyogere ffe tukikola binabbi akikola ku lwa allah ku lwokubanga wama huwa ala alghaibi bidanin tayinza kutukweka kirimu kalungi n'akyerekereza kubanga bilmuminina raufu rahim abakkiriza abayinako ekisa obulungi obukirimu allah akimugambye n'agaa nange ŋŋenda kankibagambe akitugambye batakitugambye kisangibwa wa okusinga ennyo bakadde baffe edda mu solati tarawihi bakyogeranga bagamba subhanallah wabihamdihi subhanallah alazim bibuuzaga babitegeera baaba nawe bwotyo kati abaleese emitayimbo ejjugolola be baleese obuzibu baagala okyogere mu kifo w'obeera ng'omenyekedde kuba kigambo ky'abamalayika bwe bennyini bebyeyogerako nti ewaffe omanye oluusi abajaasi balina ennyimba ze bayimba nga bali mu barakisi zaabwe naye n'abayimbisa bwakugamba nti kwe tubeera mu barakisi tuyimba nnyo mwoto nawaka baba muntu nawaka katunga guka nawaka baba byebiri mu barakisi ebone naye mu barakisi ya allah waliyo kiki musabbihun subhana yeriyo
kati nebaga nawe ali ku nsi katukubulire ku byeno yogera ku subhanallah kyapatira nzisirira waba jahula labo musiru zaluman weriaza amanyiza weka jahula tuli musiru bujibu obitegedde oba nedda bw'obadde obimanyi oba nedda wallahi kalla saufa taalamun kamasomese mutegeere bwe munaagaana la tarawunna aljahim babaja kuba ekyoto ino ensomesa eyaffe siyaba mujabi ojja n'akukwasa esswala n'akukuba n'ogenda n'akukubyeko bwe batakuba toyiga bano abaleeta emiggo mu mizikiti kyobola ne bayimaamu bano bajja ne bakwata omuggo wano mu mizikiti abaana ne babajjukiza emiggo obusiraamu bonna miggo kiki nedda essebo atalina muggo takwata kati tokwata mala kukuba otegedde subhana nti kigambo kya muggulu kiri mu barakisi nga mwotaana waaka wane waffe nawaka katonga eri ewabwe tebiriiyo bali mu sujuudu nga agambye atya muswati swafaati agambye atya nagaye bikkula 156 owulye bamalayika bwe beeyogerako ate ali mu barakisi bwakubuli ate omuwakanya toba baruman jahula omusirikale bwagga nti ffe ku makya tuba ku pareedi nomuga nti ate ffe tuba tulima oyagala naye ayogere nti naye nabo balimanga gwe amma agambe atya wa inna mazima ffe ani ayogera bamalayika batubuulira ebiri mu bwengula lanahnu wallahi mu ggulu tuli ku kigambo subhana okukibagamba nammwe mukyogere mu rukuu ne sujudu subhana si muzannyo bali baagala mwogere bye twogera bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu waggulu aya 2 maasi ezisooka bamalayika bagambye batya nga tebannatuuka ku tasbiihi bazikola bali ku pareedi oba nedda agamba atya leeta nange yetukedde tanywa matabangufu wuliriza suratu safat kitabo kyamulwako mukiweereza abaafa agamba atya agambye nti namwe mwetuukiriyo wama minna enewaffe teriiyo malayika illa lahu maqamun maalumun okujjako ng'alina ekifo kyamanyi nti nze mba wano tebakunkumula tebagenda kulya tebawasa nti abajja kuba bavuddewo we bamusimba maqamu maaluma ekifo kyakimanyi so nga ate mwe babagamba gwe woosanga woba osaalira muyimirizewo layini naye newaffe buli omu muffe alina ekifo kye we yakolerwa maalumu akimanyi nti wano wembeera mumwajjemu nti woobeera awo embeera n'akalambako nkalina bo tebakuba simu ekiraga nti eggulu liri very systematic buli omu amanyi ekifo kye n'agamba tya wa inna lanahnu saffun ewaffe tuba ku paleedi ewaffe eno teriyo layini etagala Allah kyaba atugaye nti istawu tufaanane bali bebikolebwa eri beba bikolebwa wano beba tubuulidde nti ene waffe tuba mu layini wano ku nsi no layini wa inna mulayini mukolamu ki muli mu bifo byammwe ate muli mulayini wa inna lanahnu almusabbihun ewaffe tubeera ku kigambo subhana otegedde ebiri mu bwengula eyo bwina abadde akwatagana ku bakulu beeyo bakubulidde ebiriyo naye tojja kutegeera bintu ebyo okujjako ng'oli mu swala ekifaananyi kyennyini kye baatuteekamu wano okusaala kyekyo kyennyini kyayogera definition y'ebyo byagize eki kiri wano eyagala atuweeko ku byabalongoofu jangu osaale nti seeka nti enyama yange yasuzeewo eggulo ate njitunda ku magalibi eyo magalibi njagigatta naki eyategedde enyama yagirese eyategedde boda yagiyimirizza abategedde bamuzeeyi nga batwala abasaabaze baasi ziri wali ziyimiridde amala okusaala
oyategedde yaganye okulima ku jjuma si kulwa ng'alima wala ng'ate musigidi eri wala eswala neekola ki naye mbuuza amakulu ge tusoma ge makulu ge mulina obukulu bw'ekintu bwe tukijjayo kati ekibondo emanye envunza bw'otagijjayo kibondo tewona embuga eddamu oba kitegedde tuli ku kibondo oba tuli ku bugina bugina bwobutabiso babawa bugina ekibondo temwakigiraki mwayiwa bugina kati tuli ku kibondo kyetusibulayo eswala otegedde ebigirimu nti byebiri mu ggulu ebikolwa n'ebigambo ebikolwa bakugambye tewaliyo woteeka kigero okujjako nga wali wagiziiki ali ku ruku aba ali ku sujudu oba ayimiridde ebikolwa bisatu wallahi byebiri mu swala ya imma ruku au sujudu au alqiyam mpaji za swala bwe ezo ze mpaji enkulu mu swala amakulu ebikolwa by'abamalayika byonna bo bakola kimu kimu gwe bakuwa byonna okola ebikolwa by'abamalayika bonna buli omu alina ekifo kye ayimiridde ali ku ruku paka nga hadisi gye twasomye eggulo nti ku lunaku lw'ekiyama lwe bagenda okuva ku sujudu batunuleko mu maaso ga Allah balyoke bagambye nti wallahi bw'obanga gwe Allah bw'ofaananye tetulina kye tukoze mu byakukusinza ate nga tebalimangako tebawasangako tebafangako tebagiraki gw'olima naye ogambye Allah talina kyammanja olwokuba osomye mawulidi noyabye ettaali nakabyaga ani yaga eri muggulu wawuliddeyo ku mataali agavuga bamalayika bakuwulidde omulimu gwe bakola ki eridde otegedde amataali tebaligabiza nebegali badde gaŋŋamira wawuliddeko akacyankalano mu ggulu salala nabi wawuliddeyo akacyankalano bintu bya ibada ya swala yeryeri oyagala Allah akusiime ti zonna nzimazeyo zokukekiro weedere nabbi yasala n'ebigere bibikola ki mukazi we namugamba nti obonaabonera ki nga bagaga nti abange gwe tuyagala neebaza okunonda nembeera nabbi okiyita mmere ate ne bansonyiwa ebyakulembera nebiriddako kooti gwe Allahu akbar bwe wasaddeko kuswala eyo ebaza mu bulamu bwo Allah okutonda nga toli kasiru toli nakimu toli muzibe toli kiri kyotayagala kuba oli kyoyagala okuba bubulwe tunako mu ndabirwamu wakyamye wojja obujonjo tiwaligalayo okuswala ne bw'otozimba ebigerera akabbiri ofe n'ezo eggulu lyekaase naye malayika sigaye ntuli eno tutendereza amba otegedde biri mu ggulu otegedde naffe bye baatuwa onookola inshallah tukole kasabilillah onookola omanyawo kaka inshallah yasabilillah yeba yakwejjako وعن أنس قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت يا جانبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء مقرتليو ما في سماء الدنيا يقولوا لي نريناني نسيامو تواليو موضع أيتفو إلا قجاكو عليه ملك ساجد غشيم ملايكي كوزيتي أو قائم نوبي كوزيتي يمريد يقولوا لي نريد مرام وذلك قول الملائكة ikigambo ky'abamalayika bagamba wama minna illa lahu maqamun ma'lumu eno muggulu waffe teri atamanyi kifo kye buli omu amanyi waali wa inna lanahnu saffun ewaffe eno ebintu tubikolera mu layini wa inna lanahnu almusabbihun eno ewaffe ekiriyo ekigambo ekikulu subhana era kyobulaba Allah bwe yali ayagala okunyumya ekyafaayo ekiri waggulu w'okutegeera kw'obuntu ekyokutambuza nabbi ekiro amutwale mu ggulu akomewo ekiraga nti subhana allazi asa biabdihi laila min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa surat al-Isra yagamba subhana kino ekigambo ekijanjawazibwa mu ggulu kyembantandisa olugendo luno bamalayika bwe bakitegeera abantu tebajja kitegeera okujjako balifuna ava Madina alibabuulira nti ekyo kikolwa kubiri waggulu w'okutegeera kw'omuntu subhana bamuzeeyi baffe bagamba batya yakola ki yayawukana
amakulu nti olugendo lwagenda okunyumiza lwawukana n'entegeerayo lwe yawulidde entegeera ye subhana bino byawukana nebyumanyi kati biri wuwe nga ye era nalyoka akikubawo nti okumanya bino biri nga ye abikoze ku lulwe gwe tebijja kuyingira mu bwongo obwo naye wuwe kuzanya n'akwagala omuddu wamutambuza ekiro kimu n'amugya e Makka n'amutwala e Baitul Maqdis mumutambulirawo omwezi amagenda n'amadda gye emyezi 2 naye ekiro kimu ate nga mwabadde naye kuki kuyisha okitegeera swala zaali tezinnajja naye bwe njogera isha mba njogera ku budde bw'amalya gaki y'ebyeggulo oba kitegedde kuba yali amenya eswala olira subhana ekigambo subhana kikolebwa ku binene nawano we bakuba omuggo oguba tosuubira ka subhanallah noega nti ekyo kisukkiridde allah yakitegeera yekka naye omubiri gukiyinze temwogera subhana bulijjo otegedde subhana nti kireetebwa mu kiseera ky'okubeera nti ebintu bikoze eki bisoze subhanallah era bamalayika aga nti subhanaka kati kiri yoli kati kino kituyinze kinene era wano ffe ngaffe abaddugavu b'okuttaka kuno tukikozesa mu kyewuunyisa nti kiki subhanallah nti ekyo allah ffe tukyewuunya naye allah ali sayinza kyewuunya otegereza mu subhana gwe ebintu byokubba wabiremeremu nnyo subhana kyaga nti tuna olugendo subhana bw'oba omanye ekigambo kya subhana subhana alladhi asra tokiyingisaamu obwongo bwo kyatadde dda kyeyawulidde ani yeyayawukana akola ebyawo ebisaanidde ye atutta omuddo mu kiro kimu okuvaawa nga bw'onokkiriza nti we mutambulira omwezi yatambuliddeyo mwe mutambulirawo amagenda mwezi amadda mwezi egyo emyezi 2 yagenzeyo mu ssaawa bw'onokkiriza olugendo luno ojja kukkiriza na luli asra biabdihi laila min almasjidi alharam kiro kimu ajja omuddu we wa masjidi alharam ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawla linuriyahu tumututte ayambuleko out bihayatina waliwo ebitali bya bulijjo ali out yakolakuka out tugeze kumulaga okusomaasomy amaze naye kati agenda kulabako katumulamu okulaba abantu bava Bulaya ne bajja balaba amazzi wano agokyaga goteekamu amagye ne bajja kulaba bulabe ekigambo kulaba fasiru fil ard nduru mutambule mulabe katumututeeka abeereko ali out akole ki abeereko byalaba bw'onokkiriza nti yasobodde okuva e Makka mu kiro kimu n'agenda e Baitul Maqdis awo ebyokuvaawo agende mu ggulu tombuuza ani yamututte olwo subhana yakirimu oba kitegedde Isa alayhi salaamu nama Muhammad si yasoose okugenda mu ggulu ne Isa gyali oledde tafanga wama kataluuhu wama salabuuhu akkiriza obusiraamu ateeka okukkiriza n'ebiki n'ebyabya nabbi abaakolaki bal rafa'ahu llahu ilayhi allah yamusitula bukolokolo nga baagala okumutta oyo embuuza oyo ne Muhammad si baaluganda ono bamututte alambuleko out linuriyahu tulina bye twagala omulaga nine ayati neyo asoma omulio tagulabangako asoma ejjana tagirabangako olulaini tabalabangako abiwulya buwulizi kati agenze abadde abisoma bweki theory kati agenze mu practicals alabeko n'agage bwe yakomawo teyanyumya teyanyumya beyanyumiza abatamanyi subhana ne bagamba Abubakar nti ate mukwano gwo bukya agwa ddalu lino lyakedde nalyo zzibu aka Abubakar yagambye iki nti yasuze mu ggulu oti gye yalaze bamulambuza eggulu zonna naga nti bayogedde nti swadaka babayogedde okuva kwa bamutuma Abubakar Siddiq tibwaba ayogedde swadaka nga nze kuye nkakasa ayogedde kituufu bamutume Siddiq oba nedda ate ggwe
bakazaako lya mufumbi mukuumi wa mmere oli mutuufu ye kubanga olinga malakul mauti ku mmere bakadi swadaku buli muntu bamukooneramu ku ekyo kyanyiriza naffe ku mmere mugenda nemwepulya ddala nga malakul mauti abantu bakuba amagumba bakuba esuwaani oli avaye nti tenteraako wano tireeta nokwata esuwaani ani nogiteeka muzaaliza edda nomugaa nti genda muganda walmuslimu akol muslim emmere mweri nayo giremedde nogaa nti nze bankuumisiza nkuumise leeta nkuteereko noddira esuwaani gyakuwadde ngate yalidde edda nogiteeka muzaamaze okulya nomugaa ndi nviira yaate olina otunula butunuzi eri noolatta n'amanya nti kati ebiddako kunkuba mulawo ate nga kyogenda okukola n'okumuweereza ne gukwata ebbali n'agenda ndi waawano ekizibu kyemulira subhana omutegedde bagga yogerako oyinza otya okuzibya nga toyogedde subhana gwane bagamba Isa mu suratul Maida awo ng'eggwako anta qulta linnaasi Isa gwe wava ku nsi ng'abantu obagambe gwe wagamba abantu ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah basinze nze ne maama nze ne gwe basinze gwe ne nnyoko Allah bamuteeke ebbali oli Isa bamwekya ekibuuzo gaggadde Isa gy'ovudde eri abantu bonna bagamba Isa ye Katonda Mariya nyina Katonda gwe walagira abantu bakuyite Katonda ne nnyoko nze banteeke ebbali bankubeko ekibaati wandyamu olukwe agamba atya anta qulta linnaasi kyali kamwako n'ogamba abantu nga nkutumye ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah nze gwe n'ennyoko basinze gwe nze bansuula ettale yayogera tuyamu subhana kati mbadde njagala ekyo bakyogera ekintu kisosa yaga ndi ogambye otya gwe wabagamba n'agamba nga sinayogera birala subhana okiŋŋambye njagaddemu kigambo subhana kati kyava mu Isa nga kijidde mu kaseera akazibu akasembayo okuba akanene ku tawhidi bw'okyogera oyiye emmere ebisobera babiwandagala kuliko n'ebinywa ani abadde agireeta ndi kamada agiyiye subhanaka allahumma bihamdika Isa agyogera kakya tawhidi nti ogambye otya nti gwe wava mu kamwako n'oyogera ate Allah ng'abimanyi gwe wagamba abantu basinze gwe n'ennyoko nze bandeke naga subhanaka onkubye eggambo kati subhanaka bakyogera ebintu bikoze iki biddugadde kati eyo subhana newensiba nga mwogera sabbih bweyogera gaki subhana naye kyogerere wansi nga tokyogera ng'oyimiridde kyagala kwogera ngo eitha omenyese ku ruku okutamye oba kyogere nga oli ku sujud subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim kuba kiri sabbih isma rabbikal a'la inusabbih wasabbih isma rabbikal azim oba bitegedde kakati hadisi endala ya Hakam bin Hizam قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابه lumu nabbi abaali ne basahaba be idh qala lahum n'abagamba hal tasma'una ma asma kyempulira mukiwulira qalu ne bagamba ma nasma'u min shay'in fe tetulina tekiwulira ekitegeeza nabbi alina bye yawuliranga nga basahaba tebasobola biwulira ng'awuliza obwannabbi obusukkulumu ku bw'obuntu obwa bulijjo qul innama ana basharun mithlukum abantu mubagambe nti ninga mmwe ndyanga bwe mulya nywanga bwe mulya neebaka naye okwebaka kwa nabbi kwa njawulo yagamba nti bwe yeebaka omutima gwe tegukola ki amaaso go gaziririza wa kalbuhu lam yanami amaaso go tegakola ki oyiri kyava agamba kimuwulidde byenkulira
kyavaga innama ana basharu mithlukum bafanana naye waliyo yuha ilayya mlina kakaki obusukulumu olidde kati ako mu busukulumu obwo bwatulinako ayina byayina ebyenkizo bye tutakolaki kyovulaba yayina abakazi abasukka ku baki olw'obuki olw'obusukulumu buli yawuliranga ebiri mu ggulu nga taali ku nsi olw'obuki olw'obusukulumu yawuliranga ebiri mu ntaana abantu nga byatakolaki baba batambula n'aganda abange nti mugenda naye alaalisire kumutambula empola nti wano waliwo ekyepukulu nti kikyate ennaku mala yu'adhaban waliwo abantu babiri baziikwa wano naye balimiranga emizibu awulidde ng'awuliza obusi obusukulumu ennaku mala yu'adhaban wano we muyise mmwe ne musaatuuka waliwo abakaaba wama yu'adhabani fi kabirin naye nno munnange n'ensonga ngimanyi si ye yali ennene ala wa innahu lakabiru ewa allah mutuufu yali nnene wano ku nsi yali ntono era naawe ogiwulira ntono naye wa allah nga nnene oba okutegedde amma ahaduhuma fakana yamshi fi namima omu yawunyizanga olugambo nga lunyuma mu ndaba y'abantu laisa bikabiru wa inda allahi lakabiru وأما الآخر من الآلوان فكان لا يستنزه من البول ولا يستتر من البول بيكون ملانغات يبيفانغاكو ومسلوغو ناتامبلا ناغو أنا يناندا وينام أنا يكون ملانغا يميلي الدلالو وزانتي تاكو زي تشاكي شفي ألا وإنه لكبير يوا الله شوف تنيني نبي أقام أنت إن عامة عذاب القبر من البول يقول إذا زبيري سينغا مكبولي مسلو أنا يكي فيلينغا omara okunkumula n'onyenya bunyenyi olugalo n'ozzaamu it is easy and normal naye wa allah kiri abunomo kiriko n'emiranga gyegino nabaga nti mugende munkutulire wali ekinanga ky'entende ekiki ekiziŋŋoonyo n'akyawuzaamu n'agaraza ku kabulayini n'asimba ku buli kabuli eno n'eno awamu n'okubira nti basahaba tebamanyina we ziri n'asimba n'agamba la allaha ekyo nkikoze nga njagala oba oliawo allah yukhaffifu anhuma ajja kubakendeerezaako si kubajjako ajja kubakendeerezaako malam yaibasa ebbanga liminamanga tebinnakolaki tebinnakala oba tebinnakala allah ajja kubasiza okukendeeza babadde bakuba ekiwoowo ekinene batandika okuba yaye bave ku kiri badde ku kino yukhaffifu anhuma bajja bakenderezaako wali obiwulidde kubanidda abakazi bagenda okuziika n'akunamanga ali ku rukuu ekizibu ndi waawano olidde ayiguliza buyiguliza ng'ente omutwe guli mu kkubo akabina kali mu ttale n'agiraki n'akunkumula omusulo gwonna ne gukka mu magulu bwe baga mutereere tusaalire omufu n'asulira akakaaya ke ng'ate mutuufu teyasadde zohori tuli ku asiri teyasadde ki asubuhi ate talina nasubirisa alamagalibi yaddeeko anaabaayo lwaki takunama mu kkubo n'akuweereza ekicupuli mbeera nabo mbalaba nga tuli ku piki batutwala okuziika mmwe temubala mmwe mwefuulira ddala bajibulirwa abatawangaalira kuno temulina kyemumanyi ku nsi yammwe naye buli kyenjogera e Buganda nga gozze Zimbabwe ewammwe tebiriiyo kuziika petuziika omuyitako n'omuwassalaamu naga waalaikum salaamu ng'ali ku rukuu gwemuwadde essalaamu yataajuba yalowooza ya busiraamu nti maama okikoze nti kale ssebo ge makulu ga salaamu salaamu aleikum kiga nti maama okikoze naga waalaikum salaamu kale ssebo urufan nabyo bwesisa nze gwe bwonjogera nga gwoze Zimbabwe bwe batebiriiyo nga kwe kusoma mu kibiina tetwebakanga era tebannaffe twasomanga nabo nga batugwira n'omugamba nti ate gwe weebase nga basomesa kati yalinga yeebaka bino abyogerayo babyogera beebase ye mu kutuba tolabamu abakedde ennyo n'omugamba kati yakeeredde kisinga yazzereeti ali kulayini esooka aliraanye imaamu naye ataagwa kati wali ayazereeti ate atunula okubwesooka
aliranye imaamu yeebaka ate yaziriiti okulira n'ennyanja ziki yakedde ne baziina olwozina olusooka n'olwokubiri kati bagaye nti tugenda assalaamu alaikum imaamu yaziina nalaga nti oba yazinyinze neebase kati wakeeredde ki omulamwa gwa kutuba gwabadde ki abazzere eki bakyalina n'amazzi mu feesi kutuba yonna bagiwulidde gwali wano weebase weebake nnyo olw'okubokeera hadisi esembayo ku nsonga eyo yagamba inni ara ma la tarawna mukakase nti ndaba bye mutakola ki hadisi ya imamu ahmad byonna byensoma biri maariji alqabul byendaba bingi bye mutalaba wa asma'u ma la tasma'un mpulira bye mutakola ki atati sama wa hukalaha anta ifa eggulu lyekaase nga sinza ddine nyatuufu lyekaake ma fiha mawdi arba'i asabi'i tewaliyo kifo wooteeka ngalo nnya illa alayhi malaku sajid nga waliwo malayika akoze eki law alimtum singa mwali mumanyi ma a'lamu nga bwe mmanyi labahiktum qalilan mwali sese kitono wala bakaitum kathiran okukaaba kwali badde kungi walamma taladdadtum binnisa'i ala alfurashati tewali muntu yalinyumiddwa mukyala kumukeeka oba ku buliri wala kharajtum ila saada'i ta'juruna ila Allah mwalidduse ne mugenda eyo mu bibira ne mwekwata ku miti ni Allah yabayamba ne mutamanya ki ekyepukulu ekijja singa mwali mukitegedde tewali yalinyumiddwa maka wali badde ne mukyalawo nojjukira aya oba nojjukira omuliro walidduse n'ogenda weesibira eyo baali kunoonye muzeeyi jangu olye ng'oli mu mwanji olemedde hadisi egamba wa minhum mulimu bo hadisi egamba malaikatun sufufan bamalayika bali mu nnyiriri la yafturun bo tebakoowa wa qiyaman abayimiridde la yarkaun tebagenda ku rukuu ku maviivi wa rukaa bali ku maviivi wa sujjada bali ku sujuudu la yarfaun nga tebasitukangako anagamba wama ya'lamu junuuda rabbika illa huwa teri amanyi majega Allah okujjako ye yagemanyidde wama hiya illa dhikra lilbashar eyo Qur'an yaffe si kitabo okujjako kubuulirira kitabo ekibuulirira buli muntu suratul mudaththir aya 3 akutegeezezza nti muggulu eriyo bamalayika abayimiridde nga tebakutama abakutamye nga tebavuunama abavuunamye nga tebagenda kujjawo mitwe gyabwe paka yaumul qiyama hadisi oziwulidde otegedde nti gwe bw'ojeemera Allah zaluman jahulan oba osiriwadde wekka ate weeryazaamaanyizaaki wama zalamnahum ffe kitulyazaamaanyanga ku muntu ebintu byonna twabibawa baseeka bye batayagala bisoma walakin kana anfusahum balyaza buti mutukuŋŋaana muti ekiro n'okuŋŋaanya abaavudde e Bukerere ne Masaka ne bava n'ebulemeezi ne batuulaawo ne mubayimbisa buyimbisa kubakola ki okutendereza kiki kati awo ngeri gye babiteeka mu Luwarabu okimanyi nti buli kiri mu Luwarabu kuba kutendereza okimanyi ku myaka gy'olina nti ne Qur'an mwagikubanga amataali inna a'tainaka al-kawthar Allah fasalli lirabbika wal'anhar kyekyo ya akhi al-karim oba mutendereza amba musoma Qur'an kibooko eziri kumu kyagaye nti mwali sese ekitono ne mukaaba kinene kuba ensi ebasaze ensi ekoze ki ya rabbi bilmustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasal karami فإن من جودك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم شيخ
mwamutendereza naye lwaki tebabafunira bintu ebyo ne mutendereza gwe ebinaabakubya ebyange nga mbivuunula ebyange nga mbivuunula lwaki temugamba ku basajja abo nti muli tusomye ebiritukubya mubituteere mu nnimi zino bateeka bwetwaffe tubivuunula bubi ebintu byammwe ne mutugireki ya rabbi bil mustafa ai allah nga tuyita mu mustafa tutya genda biseeka mazinga bwatu tetuyita mu muntu yenna ngotukolagana tukatuyita mu linnya lya mukama waffe yesu kristo allah tumugumba directi rabbana rabbi sibbi fulani bisababi fulani kizibu kiri mu lwarabu wano kyotategedde okuva leero tokola okutuusa lwe balikikolaki nkwegayiridde tokola okutuusa lwe balikikolaki bwe balikikubulya n'omatira kola liyahlika man halaka an bayina bakukube nga bakukubira ku mazima oyahya man haya an bayina bw'oba owangaale kuki ab'emakka be basiru nnyo abatayaliza bantu nnyimbe obasuubiramu obusiru gw'ow'emityano yabye ab'emakka basiru nnyo buza seeka yenna yasomerako e madina yasomerako e makka bayabya lumberwane ibuni bazi yafa gye tuli allah musaasire ba uthaymin bafudde edduwa ya uthaymin yali badde sente eri international ya ibuni bazi yali badde international ti mufuti we saudi yafudde edduwaye ennaku ziyafiirako edduwaye ya buli mwaka waliyo student yenna yasomere madina yagani nagendako ku dduwaya king fahd tebakuzala ku mulembe gwa fahdi si abaddeko edduwayi yali badde ebulwa mmere gye batayina bidaala eya buli mwaka eya kitaawe ey'enkoko ne muwogo eya fahadi eyali buze baavu nnyo oba tebabyagala bwagazi oba eddiini gye batamanyi kingi fahadi tebamwabirizza kyokka naffe eyagaye ya buli mwaka bali esente abamulekwa nenda mwandu bamubbeeko ebintu bye king fahd okitegedde obutazaabya saudi owuza busiru oba kumanya oba tubasinga kutegeera ebibuuzo ebyo byebanukula kyokka ate enkyalwa mukaaga ogenda ya hasrata ala bakuwadde dda n'essente zaabwe ya hasrata ala alibadi kitalo nnyo abaddu abatudde wano mayatiihim min rasulin illa kanu bihi yastahziun kitalo nnyo mayatiihim min rasuli tebiseeka abajjidde nga ava madiina illa kanu bihi yastahziun okujjako buli lwasomesa bamujerega ekyo si kitalo abe madina basoma ligonugago yasomere ekakungu benoga nti wamaba we musiru nabbi yagambe nti innal imana imani yemulaba la yazaru ila al madina newerive madina netuuka wa erikomawo kama tazaru al hayatu ila juhriha ng'omusota bwe gugenda ne gutambula ne gulya ne gukomawo wa kitegeeza ki nti imani nebweriggwe yetya mu nsi e madina era lulibedde erigiraki abe madina olabanga tebaabya yabya imam maliki yagamba nti nze imam maliki yakulira mu madina ti almasadir al-shari'iyya nti emisingi mwe tujje amateeka g'eshariya al-Qur'an ne sunna ne ijma n'agamba imam maliki yawukana ne banne n'agamba mwenna kyemutakkiriziganyizza nange nze nkitaddewo nti qawlu ahli lmadina abamadina kye balyogera kubiri babitukutte balitusaliraangawo kubanga mubaka agambye imaani nebweribwetya mu nsi emadiina erigiraki erikomawo tubuuzanga ab'emadiina nga mamalika yakulira mu madiina ng'alinga agambye mubuuzanga ab'emadiina lwaki abeesibako balaba ku mubaka nga mulamu ne bamulaba nga mulwadde be bali naye kati bugufu bangi ekitabo kino kye tusoma babuuza buli kiseera babuuza erinnya lyakyo naye tukiddiŋŋana kiri nti enzikiriza
y'omusiraamu entuufu nga kyawandiikibwa Muhammad mukadde waffe Sheikh Muhammad Quraish Mazinga Abu Saad. Essimu ku luno terijja giteekako. Katugende mu maaso, tubadde tujja tutambula n'okulaba amakulu n'obukwakkulizo n'obulombolombo bw'ekigambo kya la ilaha illa Allah. Kakati ku peji eya 35 okukakasa ku mutima, okumenyawo, okubuusabuusa kwonna, al-yaqin al-munar ishkak. Akakwakkulizako okubiri ku bukwakkulizo bwa la ilaha illa Allah kwe kukakasa ekigambo ekyo ku mutima n'omenyawo okubuusabuusa kwonna. Yagamba Allah, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Aya 15 suratul Hujurat. Mazima ddala abakkiriza beebo bokka abakkiriza Allah n'omubaka we oluvannyuma lw'okukkiriza ne batabuusabuusa. Kikulu n'ekyo wabulamu akaki akakunkuna obyayogedde wayusallimu tasliima Allah byonna ebirala n'osuula isiraamu n'akuwamba naye ddala bwe tuli n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadith eva ku Abu Hurayra radiyallahu anhu yategeeza nti obutabuusabuusa makulu ga kigambo la ilaha illa Allah kakwakkulizo mu bukwakkulizo bw'okuyingira ejjana. Yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullahi la yalqa Allah bihima abdun ghayra shaqqun fihima illa dakhala aljanna ghayra shaqqin. Njulira nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, nenjulira nti nange ndi mubaka wa Allah. Tewali muddu asinkana Allah n'okujjukira okwo okw'emirundi ebiri nga tabuusabuusa mukwo okuggyako ayingira ejjana. Okukakasa ekigambo kino kumenyawo okubuusabuusa n'obutasalawo n'okulowooza obulowooza. Omuntu bw'akyatula kyokka n'asigala ng'abuusabuusa obutuufu bwakyo oba ebyo bye kitegeeza taba musiraamu, wabula aba munnaafuusa omukafiiri. Kino kitwaliramu agamba mbu ye tasosola mu ddiini, tavumirira madiini n'amalala, era mbu gonna agawa ekitiibwa. Ateekeddwa okugakaafuwalira gonna n'akaafuwaza n'abagoberezi baago bonna n'alyoka aba omusiraamu. Nga naye oyimiriddeko omwana muwala akubye ekibuuzo n'agamba seeka ki naakasiramuka kyokyo naye bansabye ssente basabire maama mmisa mukabwayira ako okawulire akola atya? Tawaayo kubanga badde amaze okusiramuka. Badde tukubuuza naawe olidde kanaye waliwo abasiraamu kate n'agamba nti nga bwe basabira maama nange kanjire ki kambeerewo nze ndi musiraamu naye mu ddiini ye atereere mu ddiini ye. Olidde bamugire ki bamusabire n'agula ate nawali ku mmisa n'awerekera omwana woye
kubanga akyabijjukira era abikolaki bw'oba osiramu se kiriza nti ebyo byonna obikoze eki toyamba era baseeka mujabi watulira obalaba nga bali ku butale bw'ekkanisa zonna ddiini mpaayo ensawo ya za seminti mmeka twagala okuzimba essomero lya tahafizi tomulaba baagala okuzimba omuzikiti ku kyalo tomulaba naye anoonya akalulu n'azimba ekkanisa ekitegeeza nti tawuka yaba emu byawo awooyo awo egiraki si kibi naye baba banaatera okufa bakola ettawuba tegayalirira ate obutusalawo kitegeeza omuntu okulaba ekintu ekimanyawo ekigambo ekyo nga shiriko omweyolefu n'atasalawo nti ono shiriki wadde okumulwanira nti si shiriki ng'okubuzaabuzibwa ku musamize oba omushiriku n'ayanukula nti siyinza kugamba nti aba mushiriku wadde okugamba nti si mushiriku nze mbirekaawo. Taata waakuba ekitabo kikatuleete nnaku ekitabo taata waakuba ekitabo oba muganda waakuba ekitabo aba musiraamu mushiriku oba musiraamu dda simanyi naafu yatera tuwa ebituufu gwotya wamma naafu akuba ekitabo aba musiraamu oba muki tugira byabiwa mubawulira bali abasiraamu awakanyizza tuli ku mushiriku na musiraamu aba mushiriku oba musiraamu bakubulira aba muki tumusomera enduwo anti tuyogera atidde ate bakuwulira obula woganywa ate okulowooza obulowooza ekyokulabirako ye muntu okubeera mu busiraamu nga takakasiza ddala nti diini eyava ewa Allah wabula n'agiwa ngaaliramu ng'alowooza bulowooza nti eringa eyava ewa Allah era nga bw'awulira omukafiiri ng'alina kyayogera ku nsonga z'eddiini amuwa amatu atamala emirundi yagaye nti abasiraamu bali babatuufu n'amuwuliriza nga bw'agamba mu mutima gwe nti munnange tomanya bano bayinza okuba nga be batuufu. yagamba omutonzi Allah jalla jalaaluhu billahi min ashaitani rajim waman yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l-akhirati min al-khasirin. 85 al Imran. N'oyo yenna asiima eddiini etali busiraamu Allah tagenda kugikkiriza era ku nkomerero alibamu abo abafaafaganiddwa. oba okubeera awo nga olowooza bulowooza nti olunaku lw'enkomerero lulabika gye luli oba nti Qur'an kirabika kitabo kya Allah kirabika oba ng'agamba amadiini makubo bukubo ag'enjawulo agatutuusa eri Allah nti ayise eggayaaza n'ayise emukono bonna batuuka ekayunga. omuntu oyo aba tannasiramuka ebbanga lyamala nga tannatta nzikiriza ndala zonna era bw'afa aba afuddemu kafiiri yennyini. yakayunga yewa mu busiraamu si ewa Allah. ataliva mu muliro wadde abadde asaala n'abasiraamu era ng'asiiba nabo nga n'erinnya alina lya busiraamu kamada. singa omuntu abuusabuusa okubeerayo kwa Allah jalla jalaalu audillah min dhalik oba n'abuusabuusa mu kubeera nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Allah kittaase oba ng'abuusabuusa okubeerayo ku lunaku lw'enkomerero oba omuliro n'ejjana n'ebibonezo by'entaana okubaayo kwa bamalayika seeko badde baatusomesaako
oyo akaafuwala butereevu n'ava mu busiraamu. Era ebimu ku bikulu akyatudde byateekeddwa okukakasa kwe kubanga buli yenna afa nga takkiriza kigambo la ilaha illa Allah, ne bw'aba muzadde we oba mwana we oba waluganda lwe oba mukwano gwe, aba mukafiiri, ateekeddwa okuyingira omuliro agubeere mu bugenderevu n'obugenderevu. Buli afa nga si musiraamu taliva mu muliro, ne bw'aba nga ye yali asinga empisa ku kyalo. yagamba Allah baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika humus sharrul bariyya. Aya mukaaga suratul Bayyina. Mazima abo abakafiri bannannyini kitabo abayudaaya nabo nabaki Jews and Christians n'abashiriku bakubeera mu muliro jahannama obugenderevu n'obugenderevu, era byebitonde ebisinga obubi. Kankomaawo kakati okwerinda ekitabo ekyo kyetaaga wabula ngenda kuteekako essimu ya Sheikh Mazinga Massachusetts ajja giseeka ku musomo, abantu bamukubire ababuulire. Oluusi batubuuza obutabu gye busantiko, naffe twakwata bukwasinga luyimba nti eke niweeri nange simanyiiwo, naye abantu batuukawo tebabulaakedi mukwanaakeedi sekamujabi abakudde mu kibuga banka munda omwo Centenary Bank Sheikh Mujabi abagaye munda omwo obutabu gye buli, naye bambi abantu batuukayo oluusi gwe baagala obutabu bwe tusomye nga tebabulabayo. So oba bulina we buli awalala, tujja kusaba Sheikh n'okukibuuka abuulire abantu obutabu obwo wawe buli. Essimu ye naye tujja kugiteekako kubanga oli ali Yemeni, ono ali mu Uganda, ate ono yalina printing ki machines gyemanyi nti bali anytime. Sheikh atubere katabo kano yamuwandiikire kunonako teriiko Muhammad Quraish Mazinga. Ngenda kuginyonya wano ngibawe inshallah. Tubeebaza jazakumullahu khair kuba abawuliriza bwe tuba tubakonyeeko, bambi si lwa bubi naafe oliwo ku lw'abatuuze ng'oli mukiise mu parliament eno ku lwa bannabida. Jazakallahu khair. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.